Akanyolagano wakati w'abagoba ba bodaboda kabaluseewo mu lukiiko Lord Mayor Lukwago Lwakubye City Hall mu Kampala mwabadde alina okubasisinkanira ku nsonga ez'enjawulo. Lord Mayor asisinkanya abagoba ba bodaboda okuva mu biwayi eby'enjawulo mu kwagala okubatabaganya n'okumalawo obunyolagano obutera okubalukawo wakati waabwe. Bw'abadde ayogerako eri abagoba ba bodaboda bano abasabye bagoberere etteeka eryayisiddwa Minisitule y'ebyentambula ery'obutatikka baana batanaweza myaka 12 ku boda. Mufune kopi y'akateeka kano kayita kateeka si katono lwakuba nti si ya paalamenti si yaki statutory instrument libateeka tono. Mugifune mugyetegereza okwayira omulimu mulabe ebigenda okubanyiga ebiri mu tteeka lino nga temulinaba bwe muweebwa malaka kubanga tebanatandika oditeekesa mu nkola oba oli wa kuboga oba oli wa 2010 oba oli wa kambe oba oli wa kamba oba oli wa kaso oba oli waki bigenda kulira kukola ki. Wabula abagoba ba bodaboda bano bawakanyiza etteeka lino. Ebyo tetugenda dikkiriza kubanga toyinza nti omwana atanaweza myaka 12 tajja tula ku bodaboda. Ekyo impossible era sikikkiriza lwa nsonga nti ffe tuli bazadde tulina abaana tubatwala ku masomero kati gwe ngoga tojja tteeka mwana ku bodaboda ye bw'aba atambulira mu SC eyo esi gyatambuliramu ffe tukwata ssente wano lwaliro bodaboda mu Kampala district ewa biliyoni buli lunaku n'okusoba omusolo kakati asooka alowooze nga tannakola tteeka. Abavuga bodaboda batukozesa nabukozesa tulina ssente za baasi oba motoka za masomero zitambuza baana. Nze nina abaana bange babiri nkeera ku makya ne mbateeka ku piki ne mbatwala ku ssomero ate tebannaweza myaka 12 kati n'abapangisiza baasi ssente ze sirina. Ne ku nsonga y'abakulembeze baabwe basabye omulodi wa Kampala balonde omuntu omu yekka yababakiikirira mu ggwanga lyonna. Ffe tuli mu yuniyoni eyo nagikulembera gwe tulinza aveeyo agambe nti atudde n'aba-KCC tugenda kulonda ki naye okuleeta polobate zoleeta akavuyo kubagga ogasa obwongo bwaffe no. Chairman wa union Abdul Kitata bw'anaagamba nti yagodde ne kanso tugenda kulonda tujja kuba bakkakkamu watali ekyo bano bali mu katemba bagakulaga nsaasaya ya ssente. Tutatambudala ye patroni w'ebidduka byonna mu Kampala boda loole ne takisi bw'avaayo n'agamba nti okulonda kugenda kukola ki kugenda kubaawo mu ngeri yonna system gy'analeeta ey'okulonda bwe tujja okuyita tukole ki tulonde naye wazadde nabakwogera tugenda kukkiriza ate okaffe kuba kwa mu kisaawe. Mu kukomekkereza olukiiko luno amyuka nankulu w'ekibuga Kitaago ategeezezza nga etteeka lino bwe ligenda okuyamba n'ababodaboda. Ate n'agamu agali mu tteeka lino gataasamu kubanga mukimanyi bulungi nti emulago abafudde obubenje bangi nnyo bodaboda nezoononeka amagulu gapenyesera abamu bafudde ate nga mutaddemu ensimbi zammwe nnyingi n'olwekyo amateeka tegajja kubanyigiriza wabula n'okubataasa. Ssenyonga Beka Mulinde, Kiberu Siraje, ku Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.